twekalakaase. Abasawo bano bagamba nti baagala okutaasa obulamu, naye mu kutaasa obulamu baagala obulamu bwabwe nabwo butaasibwe. Ffe nga NUP tuyimiriramu n'abasawo kuba tugamba nti nedda oba tusobola okugula zino emmamba n'ebirala byonna zitiyagaasa ebintu eby'essente mpitirivu ne tuzonoona bitategeerekeka. Abasawo bano bafiibweko. So bavayo ne bagamba nti mutusuubiza nnyo mutuukirize. Ffe tugamba nti ekyo kituufu. Abasawo bano bye babasuubiza bituukirizibwe. Wiiki ewedde mwalaba ekyagwawo mu ggwanga lyaffe ekibwatukira ebikolwa eby'obutujju bomu ezaagwawo, era ffe nga NUP twagala okusaasira ab'eŋŋanda zaabo abaatuva ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala, era nga tusabira n'abo abaafuna obukosefu basobole okusuuka mu bwangu ddala. Bwe kuli bwe kutyo waliwo ffe be tulabye ebitali bituufu. Tulabye okutta abantu, Luzungu kye tuyita extrajudicial killing, nti omuntu omusse tafunye na chance kwewozaako nga bagamba nti ono tumukutte mutujju ne babateekako empingu ne bakuba amasasi ne babatta. Bannaye tetukyali mu nsiko. Mwami Museveni ne banno temukyali mu nsiko bannaye, mulekerawo okweyisa ng'abayeekera. Tulina ssemateeka efuga eggwanga lyaffe. Omuntu oba oteebereza nti azizza omusango mukwate mutwale mu kkooti yeewozeeko. Kuba bamu bamukakasa nti bano balina akakwate ku bulumbagano obwaliwo. Lwaki temwagala beewozeeko? Kiki mugezaako okukweka? Kuba bannayuganda kati beebuuza naye abantu bano amutadde ku mpingu ate omukubye amasasi n'afa. Kirabika olina ky'okweka bwekifaanagana. Ate mugamba nti yes balina akakwate, kati tusubiddwa omukisa okufuna information, okufuna ebintu ebimu okuva ku bantu bano. Kwanze ngamba omuntu oyo wali mukwasenga kyatika okulaba nti asigala ali bulungi tafa, osobola okumuggyamu ebirala eby'enjawulo kuba abo ogamba nti alina akakwate ku nsonga z'obulumbagano buli naye kaakati omusse. So ffe tugamba nti ekikolwa kino kikyamu, era twagala abakoze ekikolwa kino kubanga kimenya amateeka bakwatibwe bakangavulwe. Kuba omuntu ono gosse kooti yeyina okusalawo nti mutujju nti yazza omusango guno, so si ggwe okusalawo nti kakati gwe oli mutujju n'omusaliro ogw'okufa n'okumutta n'omutta. Ate n'ekirala ku nsonga eyo kubanga abantu bano tubalaba bambi battibwa mu maaso g'abaana baabwe abato. Omwana oyo olowooza ajja kula nga alowooza ki? Ajja kula nga munyiivu, kyebujja ayinza n'okukola by'ataalikoze kubanga alabye ekikolwa kino nga taata we bamutta mu maaso ge. So tulina okwegendereza ng'eggwanga ebintu bye tukola. Ensonga endala ffe gye tuwakanya y'eyokulowooza nti abasiraamu batujju. Weewo omutujju ayinza okuba nga musiraamu naye ayinza okuba nga wa ddiini ndala nnyo. Naye kati bwe tulowooza nti kaakati tulina kugendera abasiraamu be batujju, ekyo kiba kikyamu, tuba tukuba offside. Wakati ojja kugendera eddiini oluusi ate abakozi b'ebikolwa bino obave nako kubanga tagwa mu ddiini gwe gy'olowooza n'oga nti akatugendere bano. Tuzze tubiraba, Abiriga bwe yattibwa, Joan Kagezi, Kaweesi n'abalala bayoolanga abasiraamu ne bagenda mu masijidi zaabwe emizikiti ne babayoola ne babatwala ne babatulugunya. Ate mu kubatulugunya eventually amakooti ne gagamba nti okunoonyereza kubaddewo, abantu bano tebalina musango, ebiseera byabwe byonooneddwa, bakubiddwa, bali mu mbeera embi ate nga tebalina musango. So ffe tugamba nti tuzukuke tukozese n'obwongo, tuleme kulondoola ddiini, tulondoole abatujju, tunoonye abatujju mu kifo ky'okunoonya ddiini, kabira oba ekintu kyonna ekirala. Tunoonye abatujju. Bwe tunoonya abatujju usanga tunaabafuna. Naye kati bw'ogendera nti onoonya ddiini aho okuba offside. Tulabye ebbanga eriyita nga ensonga ya intelligence eya crime munayita efiibwako nnyo. Kye basinga okussaako essira bye bya politics. Bobi Wine aliwa leero apanga ki ne bagula zitiyagaasi ne bakola ki nti kati olabira ddala nti essira lyonna n'essente ezisinga bazitadde awo. Ebirala byonna tebifiibwako. Mujjukira omwezi gwa September awo ng'ebijambiya biyitiridde e Masaka eyo. Ababaka ba Parliament bagendako e Masaka eyo. Baali boogera ne OC omu nga bamuyita Morris Abongo
wewe bukoma nsimbi n'abulira amazima n'abagamba nti kati nze abatuze batera okunkubira gabagamba tulina gwe tulabyeko alinga ayina ebijambi ewe oba kyapulaninga kino jangu otutaase nga osi emmotoka bayineemu ey'ekitundu ekyo kyonna ekinene emmotoka eyo tebeeramu n'amafuta osi n'agamba ababaka nze akasaala kenfuna akatono siyinza teeka mu mmotoka mafuta kikyovudde olaba emirimu gyaffe gisereba Jim Muhwezi Minister wa Security kyakola oyo osi ate n'amusiba lwakwogera mazima mu kifo ky'okutereeza mu kifo ky'okugonjoola ensonga osi zayogeddeko tebalina bikola so ffe tugamba nti ensonga y'ebikola tugiseekesira bano abasirikale bafuti soja be balina be bakola gino emirimu naye bo tubafuddeko nabadde mu constituency yange zi barracks eziriyo olaba embeera abasirikale baffe gye balimu ng'enyamiza kasaala bafuna katono bakatemaako kujjako ez'amazzi ez'amasannyalaze ate nga amasannyalaze bagajjako buli kanaku emisana tegabeerako n'amazzi kwega bali mu mbeera embi akasaala oluusi kalwawo tebajja kwemulugunya kubanga bajja batwala mu kooti masho kati bano betutataddeeko ssira betusuubira nti bajja kukola okunoonyereza intelligence n'ebirala tekisoboka so ffe tugamba nti awaawaawo tulina okussaawo essira kubanga poliisi bwolaba budget yayo nene security classified nene naye tefudde ku bano abalina okukola gino emirimu gino ensonga endala ffe gye tusuubira nti yankizo nnyo ebbanga eryayita waabeerangawo okukolagana wakati w'abantu ba bulijjo ne security b'amagye naki era nga waliwo okwesigaŋŋana munaye tekukyaliwo ate nga abantu bano aba bulijjo bebabeera ne information bebabeera nga balina okubuulira poliisi n'amagye nti kakati wano waliwo kino nakino naye kati batya kubanga balaba poliisi battabusi bantu abasirikale naki aba atya nti osanga bwetwalayo information yange nange bayinza okunsiba oluusi n'okunzita nga balooza mbirimu kati abantu basirikidde information kubanga obutujju togenda bulwanyisa na mamba nene nti okuze emmamba ennene emundu ebinene n'obiteeka wali edda information eba eva mu bantu abantu bano tebakyesiga bannaffe abali mu security ensonga eyo tulina ogitereeza ng'eggwanga bwe tuba twagala okulwanyisa obutujju nja kusembyayo eno ensonga ey'obwavu n'ebbula ly'emirimu abavubuka abaffe bayitirivu bangi basomyeko n'okusoma naye tebalina mirimu bali bubi abavubuka banawulira security gabagamba nti abana abatujju bafunayo abaana awo ne babasuubizayo akasente naki nga lwaki tebabigendemu nga tebalina kitambula wiiki ewedde nalaba mawulire waliwo abavubuka eyo mu bitundu by'embaale baali basaze eddira okuva mu NUP mu kalulu awo ne bagenda mu NRM nga babasuubizza sente n'ebirala kati wiiki ewedde baayita olukuŋŋaana lw'abannamawulire ne bagamba nti ffe tuddayo mu NUP kubanga bye batusuubiza sente n'ebirala tebabituukirizanga so abavubuka baffe bayala nnyo ensonga eno tulina ogikolako ng'eggwanga kuba bwe tutagikolako oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo